الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumwebaza jalla jalalu bakyalekedde akakisa ketukyalina kana ak'obulamu. Tukayita kakisa kubanga gye bali mu nsi abatasobola kujja wano olw'obukosefu bw'ebiyungo nga birwadde. Ate waliwo Allah be yageredde abali mu binnya byabwe, obulamu babadde babwagala nga bwe tubwagala, twabayiyeeko ettaka vunda. Ekyo Allah abalekedde akakisa k'obulamu kya bbeeyi. Ogenda kukategeera nga Allah akutadde wansi kati okyatambula tosobola kayita kakisa, kyali mubatambula. Naye wali kuteeka wansi Allah ogenda kwegomba byolaba ebiribya bifunye obulamu nga si n'abantu, olumu nga na bisolo, mbuzi n'ebirala. Wegomba obulamu bwe birina naye nga tewandyetanze kuba na bwongo bwabyo. Allah tumwebaza balekeddewo akakisa kano ak'okujja wano okwejjukiza ku ddiini yaffe. Bino buli omu kyakoze Allah kyamuwadde kikulu. Biseera by'okuba nga kano akaseera okalese n'okawaayo, ogenda kutegeera omugaso gwako nga Allah takyakusobozesa kutambula oluusi kale ng'akuwanvuyiza mu myaka, ng'oyingira emyaka gino egy'abajjajja bajjajja. Bawaman nu'ammiruhu nunakkisu fil khalq. Allah agamba lwe tuwanvuya obuwanvu bw'emyaka, obubumbwa tubusala, obubumbwa bw'ebiyungo n'obwongo bwennyini busalika. Totegeera kyekimu fe abasajja abakulu nga abadde wano jjajja Kakande, tosobola kubeera nga ebiyungo biramu nga bwe bibeera eby'emyaka gyammwe egy'abiri paka ku asatu paka ku ana. Nekyo Allah aba akusaasidde ng'okyali mu myaka gino, omuvubuka envuumuulo, ekyo kyebalize Allah ate okole bukyono kyetaagisa okukola. Kusoma kwange nga bwe bagambye guseeko omutwe ogugamba nti qimatul a'maali saaliha, egimu ku mirimu nga mizito abantu gye bagayaliridde, gye tugayaliridde ensangi zino. Mulimu ogwo guyitibwa kuteekateeka mwana, banga kati abaana bawummuze tubalina awaka. Guyitibwa kuteekateeka mwana mu ddiini ng'oggyeko eky'okumutegekera byogenda okuleka ng'ovudde ku dduniya. Abasinga omungi tukola kaweefube ow'okutegekera abaana baffe nga totaddeemu birowoozo n'amagezi go butya bw'omuteekateeka mu ddiini, naye ng'okola kaweefube nga wammanyi nga n'obwolaliikirivu abamu tubulina, n'ogamba singa Mungu anzigya mu nsi abaana bange mbaleseewa kamaadi waabwe. Ng'olaba oli mu bupangisa awamu n'ekyo bw'onooba ovudde mu nsi bajja kugabanyizibwa we bali baveewo.
nogamba ayi Allah singa ompaddeyo at least kiwuyi kimu nendekawo ezzadde lyange. Tolina bweraliikirivu baana bano kubeeraliikirirako nti singa nva mu nsi ndeseeyo omwana mu baana bennina 20 asobola okuyimirira ku jeneza yange n'akugikulembera nga mwana wange nze muzaala. Obweraliikirivu butera kuba butono, butera kuba butono. Abasinga omunyi tweraliikira biki byobalekedde. Basseruganda basiramu bannange, bino byonna byolaba tuteekamu amaanyi, omugaso gwabyo mutono nnyo kubanga bintu bya nsi era byakusigazibwa ku nsi era biba byakuleka ku nsi. Weewo obudde ofumintirize ku baana boolina. Olebe baana bameka bootesitese mu ddiini abanaakola emikolo gyegisembayo mu gw'okukunaaza mu gw'okusaalira n'okusigala nga basaba ku dduwa rabbi ghfiri li waliwalidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira. Kikulu obweraliikirivu nga nabakubweraliikirira baana nakubalaamira byobalaamira nti bwevanga mu nsi at least mukolangayo omukolo ne musigala nga munzijukira. Na buli lunaku lwe nali nga nfiiriddeko muluwange mulusoosowaza ne muyita abaseeka ne muyita abantu ne bajja banzijukira mu mwaka mulamba musajja mukulu ng'oli mu kabbuli ne baana ne batereka omukolo gwa mwaka mulamba okujjukira. Naye nga bameka abaana abafunye obudde obubeera bwawo ng'abadde ayimirizaawo eswala kuba buli mulimu gwonna gwakola omwana naye baba tagambye nti rabbi ghfirli n'awaayo ku ssente ze kati ng'abadde seese eddala seeno n'akola buli kyonna mu kabbuli mukadde waagabana omwana waasadde omwana waasaddaase omwana waakoze omulimu omulungi naye oba tebalina abagenda okukola emirimu emulungi ogenda kukisangawa. Kyenvaamu n'abana abaatukulembera babulayimu bateekateeka ezzadde lyabwe. Tugamba Allah mu Quran tuwassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Bulayimu ne Yaqubu bateekateeka ezzadde lyabwe. Ya baniya abange baana bange inna Allaha istafa lakum ad-din. Buli kyonna ekitegeeza eddiini Allah yakituwanga kyaffe. Buli kyonna ekitegeeza nti ddiini kyaffe. Ofuna okusaalirwa nga kunene n'omutima ne gwennyamira ng'olaba omusajja azadde abaana be bangi Allah bamuwadde naye nga tebuli mwana gwatesitese mu ddiini. Ataliimu onyolwa mu mutima ate abamu nga tebalina bulaliikirivu bwakuleka baana nga tebalina ddiini. Byobalambira biyinza obutakuyamba musiraamu ampuliriza biyinza obutakuyamba nga tatesitese mwana wo mu ddiini. Enjogera yali wakati egenda ekyuka bukyusi. Abantu basomesanga abaana ebintu bibiri ebyamagezi naki bagamba nti basomesa ebintu bibiri ebyamagezi n'eddiini. Opposite y'amagezi kibeera ki? Era ng'omuntu awugamba n'agamba nti alhamdulillah essomero lisomesa eryo ebyamagezi biri sharp. Era ng'omuzadde bw'abeera abatudde omwana naye ku dining nga batudde awo talina bweraliikirivu bw'afuna ng'akaana ke tekoogedde kigambo. Eno hadisi ebayo mu Nasale kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kali awo kagisoma yagamba nabbi okusaasira n'emirembe gibeere kuye samillaha bw'oba ogenda okulya soma bisimillah wakul biyaminika olisa n'omukono gwo ogwa ddyo wakul mimma yaliika olya n'ekikuli awo mu maaso. Omuzadde omukazi n'agamba nti natwafa omusajja yanzita
oba anoonya seeka wangeri kyoyo omwana talina kyamagezi kyamusomesezza ali mu luwalabu lwafuuwa lwokka era muyinza okuba ku dayiningi awo mulewewunaganya mami ne dadi si bamubayita mami dadi nogamba naye mami ani omwana namagezi kwe yagajja anakwogera oluzungu kano kali shap nogamba yagajja bukojja mutemwasoma nnyo kiri awo ngamba temwina yasuka primary ekituufu mwejeregajerega naye okwejerega okw'omukwano seka bwabadde agamba naye kali ate omukazi bwakujeregamu ekyo ate aba akujereza ennyo ennyogera y'ekivubuka baga nti aba akubye nnyo aba akubye n'akujerega bwati omwana nga talina ddiini n'agamba naye kitwale ize kasita ffe waffe baasoma tulina badokita abainginiya naye babagamba babalamiranga nsonga nkulu bateekateeka abaana baabwe mu ddiini okufa tekubatuukangako wabula kubasiŋŋaane nga mukyali basiraamu ekyo kya bbeeyi abatukulembera bafunanga obweraliikirivu butya bwaleka abaana be nga tebalina ddiini olwaleero gw'ofuna obweraliikirivu butya bw'ova mu nsi ng'abaana batolinamu digiri ziwera 4 ziwera 5 era omuntu afumba emmere n'abayita tayinza bayita ng'omwana amazeeko biraali ekakiri nga nyewe muli thalithathadawe yongera osome nyakola omukolo omunene wano gumenye n'emiti emiti gimanyika mityanga bakoze omukolo noza bagiwola mpaagula okusobola okulaba ebiri wansi abantu kyebafaayo ku ddiini kikulu yajja asomye hadisi wali ya nabi Muhammad n'agamba nti ng'ategeeza abantu abafumba batuusiza abaana obuwala okufumbirwa n'agamba idha jaakum man tardawna diinahu wa khulqahu fankihuhu riwaya endala zigamba fazawijuhu oli bwakujjira nga gwalina omwana omuwala n'otunuulira omusajja azze mu makaago ng'alina bibiri ng'alina eddiini nga n'empisa azirina nabbi yagamba kozesa ekigambo kyetolokukozesa nti awaliwo nika mubawoowe bamunabatta mubawoye mujja kuleeta fitina n'obuseegu mu nsi musala bamubuuza nti wain kana kadha wa kadha agenza okujja mu lujja lwe kale empale enziraba ziri waggulu n'ekirevu kinene ng'ekyamutabani ono nabigandusa muzaana naye anedamba mutawa naye wenkaaga tazaalawo wa myaka gino namusalema yagamba kasi omutunuulira nga bibiri abirina saba mbuuza nti azze mu lujja lwange olumu kale ngeeza omutunuulira ng'ayiriba buyiribi avuga bodaboda ate ya bayisikolo nabbi n'akiddamu ekigambo emirundi 3 n'agamba mbagambye temuwulira idha jaakum yakiddamu emirundi 3 oli bw'aba mbagambye oli bw'agezanga najja mu lujja lwo ng'azze mu lujja lwo ayina bibiri eddiini fankihu mbawowe sajja mukulu namusanga mu muzikiti gumu ng'akaaba amaziga ng'aleese afuya omwana omulenzi amuleese awase muwala we la ilaha illallah omusajja mukulu omuzikiti ganguleke baba naba bajjamu babuyita bukiripu ne bakasa ku tik tok omusajja mukulu ali ku muzikiti ejjuma egenda kutuuka n'angamba gwogenda okukutubba ne mugamba simanya agenda alimpika ola gwogenda okutukutubba kino kinkutubbiremu ne mugamba nkutubbe ki kutubbamu
omukazi alemesezza ngo basaze omwana omulenzi gwe mbadde ntwalidde muwala wange seekanyambo kikutubbe tejogera bana kikutubba la ilaha illallah sajja mukulu akaaba omukazi yavayo n'asiya ebigere manyi basooza abakazi mungu yabawa olusooza oluva kuno paka eri mulyango nga just kusooza busooza n'agamba naye dadi otegeera lunaku ki dadi otegeera lunaku ki gwe musajja gwe ani oyo gwoleetera awasa omwana we nga n'engoye tezimutuuka mwayambala buno obumpi bukunukira yagamba mugobye musajja n'akaba amaziga era bangi tukyala abasajja bino sheekh yabadde asomesaako sheekh akande abasajja bangi tuddayo eka ne bakuwa omukazi mbwe aba yambala shariya oba diribaabu n'agikuwa ate gwe n'omuwa ekanzu ye n'atula mu ntebe nga gwe yandibadde gwe amutwala nga mukazi wo ng'amateeka gonna yakufuga togeza n'oleetera omwana wange tomanyi mwana bwaluma musajja gwe tomanyi mwana wa buluma nka naffe mwagala abaana batulume abakyala mungu abajjako ekyo ekyokuba omwana akissa ku ffe mwe mukyagala mwagala kukyusa butonde bwa Allah gwe yakuteekako ojja ofune olubuto era emigaso mingi omuzadde omukazi gyafuna ku sayidi y'omusajja oyagala naffe tukole ekyo Allah agera mu maaso nga ategeeza basseruganda n'agamba am kuntum shuhada bino Allah yabijula tetwaliyo ffenna idh hadhara yaquba almaut yaqubu bwe yali asemberedde okuva mu bulamu bw'ensi idh qaala albanihi yayita abaana be n'ababuuza okuva mu musisi gyekikulu naye abaana baabalese bayimiridde batya ku sayidi y'eddiini butalina bweraliikivu kuba bayita ne bagamba gundi yanzita mukulu wange Kamadi talinyala kumayitira nga muwanzije mu nsi Samadi owulidde kuntum shuhada olumbalumba embirizi ali awo agenda kufa olumbali mutwale abuuza abaana be mataabuduuna min baadi mugenda kusigala nga musinzaani ensi ngera baana bange givaamu olumbe luntwala mu nsi mugenda kusigala nga musinzaani nga ne bonoyita abaana bo abaana n'obayita nga abamu ku baana b'oyise mulimu abeefumbiza bokka nga baana ba buwala mulimu n'agavubuka akatabaniwo nga galemedde mu kunywa omwenge ganywa bunywi ate embaga wa famire ajja yenna atala bwati taata wammwe n'amugamba nti bakozeeko wano olugambo mwotandika okunywa ennyo omwenge naye kale nze gwe bakolera nze kale nze nsobola n'okuba nga nkulaba nze sikulinaako nnyo buzibu kasita sukaali ogula n'akanyama n'okaleeta naye wabula nywako kitono nze emmotoka ze muvuga bipapula si mabaati ojja kufa ate enjageyage sigaana kunywa sigaana naye nywako kitono dagawo famire bali bayitanga abaana n'abatuuza n'abagamba baana bange mbayise naye Samadu shituka otuviire va mu lujja lwange walemera ku mwenge tambula ogende gwe Maimuna Rahma wefumbiza omusajja nga si musiraamu naawe togezanga n'okomawo wano Mungu ne wabanga nzijuludde naawe tambula otuviire abo bali mu kabbuli bavunda tebukyali mu basajja mu duniya asobola okubogola awaka era omukazi amugamba nti Sofia wanyi mami oyo takayanya oyo omulali wange ze mmanyi bwe mmukwata
ye mulalo mumanyi ze mmanyi mwenkwata oyo omulalo mulike nyamukukubira mukakanyero naawe kitegeera bwekyoba okola aleetayo byayagala okulya jasiti ekibumba n'akanyama k'embuzi ebisigadde bindekere era mwana n'ayita sukaali n'ennyama n'ayita ekibumba bakusanga otudde mu ntebe awo osumagirira ne bayita flasika ne bagikuteeka oludde okunywa ku kyayi ow'amata ate gano maka mazibu ne bagamba naye oba ogamalamu otuuse wakati gama omukazi najala asimba omukono nagamba salaamu aleikum kulikayo amatatagala gye gavudde muwala we yagalese swabra ono swabra obanga yali abuze yafuna omusajja yamufuna swabra n'atunuulira aba akyasimbiza olukono swabra naye n'ayingirawo nagamba ina ensonga gyalese mumu yafunyewo omusajja naye kale naye kanjigambe si musiraamu stafurullah alazimu kyalimu akasitaagafuruza naye ng'olimba stafurullah alazimu nagamba kitono nze omusajja haji omulamba yagenda ku nyumba ya Mungu nendaba ne ku nabbi Allahumma salli awo n'amusaaliramu nga alimba fere nebata ekibumba n'asima mu fooko n'akirya ate awo lyeri bakalira ennyama y'embuzi nagamba omukazi n'amugamba ng'asimbigaliza olukono n'amugamba nze bw'akiŋŋambe nenfuna ekirowoozo tubitwale eri ewa mulamu Kamada atalina ddiini yakajanja wallahi oteesezza mukazi wange Mungu akumbarakire wallahi yakuba amagezi omukolo gugende eyo omusiramu ntaliiwo naye mutabani we yangamba tugenda kukola ensasagge taata mwanyinafu omusajja agweta si musiraamu naye oli taata mukwano gwo mugambe tugenda kukola ensasagge ku mukolo kwennyini sajja mukulu ne munanga nti oyo nno gundi yankolako olugambo tomuzaalukuka naye toleeta musajja tali musiraamu mu baana bo baleetamu nangamba seeka oli sahaba wange ate nga nnimba afera era omwana yangamba ndi sente yaziridde wa mwannyina bamwetera emitwalo bagalinga 5 yazirya naye nga nze yanfera nti yabigaana abasajja abakulu bali mu kabuli zaabwe abalina eddiini abanga abasajja bayite basoma ddiini kwenkanaakana basomye eddiini bamulembe guno osobola okwawula hadisi ennafu n'ennamu balibo zonna batwalanga lufaaya naye balina yakiini tasobola kulya kintu mwana gwatagabanga kyaleese ne bw'aba talina fatulya buli la ila fatulya ya bugaya panele byakufa kuleka sajja mukulu yava kulimira asanga sukali n'ennyama biri mu nsonda n'abuza mukyala we bali bakyayita bayita mukyala n'amugamba mukyala mukuuma mukyala kabejja mukyala nassaza emmanya ge bali bayitanga gwewa omuyita otya ow'ensangi zino ndoza kale bebi lyeriyinza okukolera ani ayinza okukola ebimuyisisa bebi omuyitanga mukabebi ng'okigendera omuyita bebi yandikola ebya bebi byennyini bamwegendereza mukazi wo ng'omuyita bebi naye abasajja yatuulanga n'abuuza mukyala mukuma ani aleese gasi ono gwe saalese waka ava ku lubimbi nga bwakankana bamumanyi mukambwe bali balinga asabulirawo ani aleese gasi ono mwana kasifa waawa mugambe mbala bbiri ng'ajjawo gasiyawe kikyayita gasiya sukaali kikyayita gasiya nyama kikyayita gasiya muceere
Faba osanjuza oganda ogande olese kasukali olese akanyama olese n'akakyere kano akalina empeke ntini bali tebamalanga galya. Musajja ali Butambala yafa kyalo kantereke kubanga bwe Butambala we bali bano bangi n'emyadi bamuzaala Butambala nyesiro kitya si kibi segamye dagenti agenda kuba kye Butambala. Omusajja mukulu mutabani we yava mu Busiraamu n'alokoka obulokole obutandikira n'agenda emmotoka nga mbisi mpya atutte sukali atutte ennyama tudde omuceere n'afuuwa eŋŋombe mu luggya. Sajja mukulu awaka yasigadde abalala bali akaba agenze okulima n'ajjayo nga azuukuse waati enzigi z'omu byalo abali bangeddeko mu byalo ziyingiramu olufuufu asika waati asobole odwambusa lusobole okugguka tatobodda nfuwe eŋŋombe nga webaseemu eŋŋombe z'essubi noddamu yenna omusajja mukulu byaliko n'agamba na maaso gandaga bubi nebanga muyitira Musa nebanga muyitira Musa omwana agata Musa n'agamba tata sifanga namugamba Musa wafa kasita wava mu Busiraamu nakuziika wali mufene Musa okimya ki mu luggya lwange Musa onjagaza ki nagamba ngira kwata ngende mmotoka yo nangi banireke nga njasize endabirwamu Musa va mu luggya lwange. Musa n'asimbula. Musa yadda mu Busiraamu yali aletaze nadda mu Busiraamu ne tumuziika e Butambala nga tumuziika mu Busiraamu. Allah amusaasire. N'ekitaawo singa teyalaga mbeera enkaawo omwana ffe tulya buli n'okalibusa tobalina byolya amubuuza mugenda kusinzaani ensi ngivaamu olumbe luntwala naabudu ilahaka tujja kusinza katondawo wa ilaha abaika ne bakadde bo gwe baali basinza babulayimu basamayiri ba ishaaka ilahan wahida nga tomusinza Allah nga tumanyi nti ali ki ate wa nahnu lahu muslimun. Kaga tugenda bulungi wummula mirembe tukakasa tujja kusigala nga tukyalina Obusiraamu bwaffe ate tubufiireko bw'otuleseeko abantu babalesa ku Busiraamu ki Musiraamu niwo nadde mputa waliwo essabo n'omuzikiti biraaniganye era bebazina enjazina nga siyamuza nonaawulira ate baba alina badde abaganda kammala okusaala nkomewo wenkomye ensawule nasanze omwana ayera ekifugi ky'essaba eryo salaamu nagimubuusiza yankalubiridde ogimuwa omwana ng'ayera nazitoowereddwamu katono neŋamba onalongoose essabo abantu batendeka abaana mulimu alaba ng'alina muteekateeka ng'amulesa asawula n'amuyigiriza enziba obukodyo nga gye babbamu gye bafuulamu amaloboozi fuula bwoti muzzukulu ogamba ki muzzukulu sanyusa okulaba n'omwana omutendeka ebyabbe afeera amaloboozi omwana wo olaba nga ekyomutendeka mu mulimu nga gwakusawula. Nabi Muhammad SAW nga mmaliza ebigambo edakika banga emizitambudde mu hadisi emu yagamba nti omuntu bw'aba afudde agoberezebwa nga tomutwala omuziika ebintu bisatu kale bamukwana abo ahlahu abantu bo wa maaluhu n'emaaliyo wa amaluhu n'emirimu gyo fayarju ithinaani ebibiri bidda wa baqiya amaluhu ebibiri bidda emaali edda n'abantu ne bakomawo bakyalibo baswahaba bo bataano bo bonna bakulekayo wa baqiya amaluhu n'osigaza mirimu gyo mu kabbuli kugimu ku mirimu gy'osigaza mu kinya mulimu guyitibwa mwana nga wamuteekateeka mu ddiini
ojja kusigazaako. Omwana abadde amuteekateeka mu ddiini, okoze lwosinga y'amaanyi, okoze lwosinga y'amaanyi. Kyova olaba nabbi omusajja ono yali musajja mutya Allah, Luqman, naye mbi yasooka okutunuulira tannategeeza mwana we swala nga Allah bwana wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa yaidhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulumun adhim. Tannamutegeeza kusaala batalya sola ya muntu ebalibwa nti asadde ebiyo okujja nga atongozza Allah mu bwomu bwe. N'olaba bogamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekirala kyali kyensinza kyonna kujja ku Allah gwe wekka gwe gwensinza, ate ensonga zange zonna tali azimmali okujjako gwe Allah. Allah omuwa obweyamu, n'ofuluma awakaawo ng'omaze okusaala, n'otambula n'ogenda onoonya muwogo. Naye oba onoonya muwogo nakano akawogo kakabuli nawo kaseetingenga, tonoonya bulesi kawogo ka ku duniya, n'akawogo k'omukinnya nako kanoonye. Allah gwe wekka gwensinza. Tosobola kufuluma mu nnyumba y'omusiraamu ate n'osisiikana by'osisiikanye mu kkubo ng'okozesa ekigambo ekigamba nti bisimillah tawakkaltu ala Allah, ng'ofulumiza mugulu ki ng'ofuluma. Ofulumi nga bw'ofuluma n'oluwa, waliwo amagulu agafuluma nga tuveeka ng'ova mu nnyumba yo ovaayo. Tuvulumako bulungi nyebo temufuluma musiba mu nnyumba temuvaayo muzibizeeyo. Okugulu kwa kkono n'ogamba nti bisimillah ku lw'erinnya ly'omutonzi Allah, ng'okakasa nti ddala mutuufu yenna nnyinirinye. Tawakkaltu ala Allah, neesize ggwe mu buli nsonga yonna, si gwesigamira naye neesize ggwe ku buli nsonga yonna. Wala hawla wala quwwata illa billah. Omusajja yafuluma najja yava Jjinja najja wano mu kibuga n'aleeta buleesi ne bamutuma ekiyenje. Omusawo n'ab'ekinnansi n'amugamba nti toddayo n'oyogera ekigambo kyonna paka lw'otuuse ekiyenje. N'asiika ne muganda we n'amugamba nti salaamu aleikum. Ono nga musawo alikuwa ebiragiro bya musawo ng'abunidde bw'ati, salaamu aleikum. N'atuuseeko ekiyenje n'akuba amasimu, tufunye obuzibu. Muganda waffe azibye omumwa naye atambula, naye omumwa gumuzibyeko takyayogera. Ne wayitawo wiikisi bbiri n'addamu n'amusanga n'amugamba salaamu aleikum. Waalaikum salaamu. Luli lwaki wali toyogera? N'agamba omusawo w'ekinnansi yanfera. Olaba Lukumaani omwana bw'amwesambisa akulembeze by'anaakola ebitegeeza eddiini, esswala n'ebirala, naye nga kyakulembeza ekisaale akulembeza kwawula Allah mu bwomu bwe. Mwana wange la tushiriki billah, togeza ne kakutanda. Allah namukolako ekibi ekirala, kubanga buli akola shiriki eyeetantala Allah n'amugattako ekirala. La dhulumun adhim, aba akoze obulyaza amaanyi nga bunene. Abantu abamu beewuunyisa. Nasanga ennaku ezo omusajja nga alinako ku mukalubaali ku mukono kana abutontono bwe buti, naye wano atambula ekifuba akitadde, yakayingiza eno mangu munda naye nga nakalabye dda. Nanga amusula mutya eduniya, mayi mwangu okubuza eduniya, ate kana akakomu kana akalubaali kano kakuyamba kimusiraamu. Olaba omuntu bwawenga naddira ekibbo ekitoogera n'okiteekamu mu mmotoka n'okivuga paka Bugerere, abali wano okukuba eno Bugerere tekyogera n'embugo zadde mu buntu, n'otambula nakyo ng'okirina n'okituusa eri ate n'okitya
n'okiteekamu ebyawongo n'okisika n'okutyotidde n'ogamba baana bange wateekamu ebyenda 2 bubabulira n'ogamba abaana bange nze mbazaala mumpoleyo ku ssente 12 abazzukulu bagenda kusulanyala senga Mungu abaatuza obuliro obwo ne bugamba ozizza ddi oyinza okudduka nga bw'otomera ebisenge ne bagamba kiki haji ng'ogwa abaana boogedde ate obobadde basaba sendika boogere musajja mukulu toyinamu omwana gwotunuulira gwotesitese mu ddiini tolaba nabbi Nuhu nga mmaliza ebigambo byange nabbi Nuhu omwana yamutunuulira kubanga almaalu wal ahali emaali ente la yanfaani tezisobola kugasa muntu ababirina idha lam yustamal fi man Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyomala nga Allah tagenda kusiima nabyo alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun emaali n'abaana abantu bugitwalaganya n'omukazi n'akukozesa shiriki abantu tulina abakyala nga sibanzikiza zaffe imamu w'omusiki gwe sigenda bagamba yabuuza abaana abato n'ababuuza abange mama amaze okusala gyali mu lutimbe nagamba akamu mama waffe tasaala mama waffe sina musiraamu mama waffe mulokole mama waffe alya ne ku mbizi la ilaha illallah sika ekifaananyi ng'oyo omusajja azeeyeka n'abuuza mukazi we namugamba nti tewali enva ziriwo zange gwe n'abaana bo temuyina nva zakulya notamubuuza ndi nvaaki ng'ategeeza mbizi alina okusobola kubona ogamba astagfirullah ani yali ensuba n'embizi ali omukazi we ng'agirya tuteeketeeka abaana baffe mu ddiini man lam yatazawwal bil amali salihah fakad khasira ad-dunya wal akhirah amanyi baga nti omuntu tateekateeka mwana we mu ddiini aba akoze loosi ku dunya ne ku akhira era kyagala buli mukkiriza yenna aleke athari ey'emirimu emituufu ku mirimu emirungi omuntu gy'aleka sallama gye yagamba ti idha mata ibn adam inqata amalu illa min 3 mugimu ku mirimu 3 egyo yawadun salih zimange namuziyise tusaba Allah amusonyiwe naye abasiraamu n'abagenzi mmange teyeetaagaana gakikutula nsingo kubanga ekifo kiri muntu amutadde yakiteekateeka ate n'omwana omulongoofu era naye n'amuleka bayinza okugamba nti mu baana 20 Allah baakuwamu omulongoofu omu naye nekakasa nze yamuwamu omu naye ate nabanga omulongoofu bansobola omusabira ku dduwa era wano bino byolaba nsomesa bino mmange mu Kabuli afuna ne taata bafuna mwana wakoze omulimu omutuufu bafuna omukazi myaka 8 ng'asiiba mmande n'olwokuna omukazi myaka 8 ng'asiiba ennaku enjeru omukazi myaka 8 nga yeeta mu hafula za Kurani n'afunamu ne certificate ku myaka gye 8 n'ogamba Kabuli yagiteekateeka naye gwe olaba n'obalamya nti bwembanga nfudde munterangawo omukono naye buli mwaka munzijukiranga Kamado owulira gwe mugayaavu Kamado owulira oli mukumu nnyo ku ssente naye sente oziwangayo ebintu byonna byonna Mungu ayisiriza muze Kamado owulira nsaba Allah tugase n'ebigambo ebyo ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا يعطي الحسنات إلا أنت ولا يدفع سيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت الشيخ محمد النيانزي ولبيغامبو أيبادي أبي سفو أبي رونجي بياسو بدو كويرانتي أرتوسا كوسبا الله سبحانه وتعالى